Oze kukola ki? Mvude kugamba. Oze kukola zibawo mazzi. Tozibawo. Bw'atyo ssentebe Abdulmajid Maganda bw'alabiddwako nga wansiganya ebigambo n'omutuuze we Paul Musana ng'obuzibu buva kuziba mazzi we gayita. Omutuuze ono Musana yakasenga mu kitundu kino kati ono yakozesezza amayinja okuziba ekkubo ly'amazzi we gayita ekyataanudde abatuuze. Enkuba olwatonye amazzi gonna gaggweredde mu nnyumba zaabwe olw'okubula we gayita. Tetulina we tulaga essaawa zino tugamba omugagga atuyambeko atuwe ku buyambi omugagga aganye ebintu byonna byayonoonese emifaliso ebintu byaffe byonna byagenze. Abatuuze bakedde kumenya mayinja gano agazimbiddwa nga wano we wavudde emberebezi. Menye ekyonoono omukyala emisana omukyala namugamba lwaki omenya ekikomera kyange ebyo ne biggwa ne bakayanamu awo kati awo ate namalayo naaziba walimbuka agaziba amazzi ffenna tufunemu obuzibu tulabe. Nsimewa bwogamba kino kikuwa kyanoomanyiriza nti ng'ate kiri kikuwa kyanoomanyiriza nti oli ku kyefuga. Kugamba ndi kyefuga ntya. Balumiriza Musana okubatiisatiisa nga bamugambyeko. Atuwoninga twakanga njaba kuba amasasi kale bye bibaddewo naffe ne tumuyitira bayerusi. Wa poliisi w'amagye. Tetumanyi nze nambeera gye tuli mu sente z'endooza ze zimwogeza tetumanyi. Kati wazze ku makya kati nga waliwo omwana yatuyambye okwoona kikiseminti kiri ekigwa wansi n'asuubiza omwana mbu ajja mukuba amasasi agenda kuteekako n'omukuuma amasasi gajja kunyooka. Nze najja wano over 20 years ago amazzi ago gabadde gayitaawo naye kati yakajjawo ayagala kuleeta buyinza bw'atalina. Abakakiiko k'ekyalo balemereddwa okutuuka ku nzikiriziganya ne Musana ng'agamba ye byakola abikola ku ttaka lye. Ekkubo lyago lyeryo. Ofuna bulungi. Kati wazibira abantu balikamula ebintu. Amazzi gabayingira mu nnyumba balikamula. Kanso ejje kubanga yateekawo amazzi gano gajja eno kati bano abantu ekkiriza abantu ne bazimba mu bukyamu. Tumugamba nti waba ayagala okuyisaawo egondi manipuloti ez'amazzi ziyataddewo zibeereko waggulu azimba amayinja gakole ki gabeere wansi amazzi gakole ki gayitewo kyatayagala kati omuntu eyazze omupya muzibu nze sijja kukyakwogera muzibu. Kati gye bigweredde nga Musana alagiddwa obutaddamu kuziba kkubo ly'amazzi okusobola okutaasa ebintu by'abantu kati nga tekimanyiddwa oba ono tadde mu kuzimbawo. Nkubuulira nja kumubulazinga ate baba Natasha babakuba n'amamundu